Ese bonagwe zebale. Kale cheya. Soko tubulire bulunzi ngagwe mugenyi. Amanya yo gwani. Chairman amanya agaye bampita kitayimbwa Abbas. Abbas, njagala tumonyale bulunzi. Ani zimenye ntebe afa. Chairman nzi. Ani zimenye ntebe afa Abbas. Sanze yamenye sedda simanyi nze nsanze bwetyo. Ogenda kusasuna. Sente munaba munkutte bukwasi bubi kusasula naye mu. Lwasa abantu bamenye ntebe ngagwe baraba. Era sema yafe nga wasalo. Bagenda kukola etya. Chairman yawo simanyi bwe mugenda kukola kuba entebe y'obwetu bwibadde bwe ngisanze. Kati musango yo musango ki? Chairman omusango sigumanyi mwe mumanya amateeka. Setugamba ensonga bakulese. Ensonga endeese Chairman. Mbadde mbuuza poliisi egenda n'egamba abantu tibatwalira amateeka mu ngalo. Naye amateeka Chairman galina kutambulira awa. Tulina okugakuumira. Amateeka kava ku constitution. Zewa bapandise bayasibina baya parliament bayasibiyona zevuka masi mateeka naye kuzitwalira ku ngalo. That is very good kubanga osobola okubateeka kugitwalira ku bigere nekadugala olusi bigere y'abantu abera akolasi aba muchafu adugala naye emateeka yangalo okubatwalira yangalo zabanga bantu kukuba na kooti ya salo. Mpulira sente. Osiraba? Nkiraba. Ne mugamba yo mwana bafuse ku luzi. Ate luzi yafe ya salo. Tubawe musiboko 10 ameka? 15. Zezava nga eteeka ekasiiko y'esalo n'abatuuze bakola ku nsonga waabwe. Naye sibi zatandika kola ku nsonga yaabwe nga n'okuzita bazita. Awo ze bayite kutwalira enteeka mu ngalo. Tukiru. Naye bwe zikuba musiboko. Awo ziba zimaze kugenda kusiya. Wekiba sentebe. Ate nga tesaali badde sibi. Kubanga abantu abakola mistakes ku byalo. Abazibi, abakuba entayimbwa, n'endala. Yuna baana yaffe. Si baana yaffe? Baana yaffe. Bana bafe nyinyi. Kati bwe tuziwa musiboko siba sibi. Tekiba kibise. Okusinga do zinagenda eri wa Kampali oba Kasiri ne baziyosya. Kituufu. Yaffe tuzikuba musiboko abana yaffe saleterere. Ne buluyi bwanseko mewo. Kituufu sentebe nkiraba. Osiraba? Nkiraba. Amateeka ku ngalo mutegedde. Mutegedde. Naye nga musobola amateeka kukatwalira ku ngalo mpola mpola. Disciplining. Okay. Abana yafe ne mubakwata muko siboko nyabo 5 nozigamba todayo kuziba toke ya neighbor. Direke. Oyagala mwana yafe bazitwale sitali zibere banga wona. Kati we muzisuna yo wano kutama kati ni bweti that is okay. That is community work. Okay. That is kutwali ya mateeka ko si mungalo. Which is good. Kuba mbigere gandi badde gaddugala. Jakuziri nyalinya fayiro bateeka kulinya bweti na bigere ngogatwalira ku bigere. Naye zozibuzo omupoliisi tegwe bigere yosobola okubatwalirayo ku mateeka ne batadugala. Iro inakwata fayiro yo bweti mateeka ne kabera ku ngalo. Sente bwe bali nnyo kuntangaza ne yanza. Nango we para nnyo. Kati olina okusebe. Sente mbadde sirinawo ninde wano. Anti abaana bali mu kuzirayo kusomera. Kati ate basomesa baza kugamba nti sente asooka aliwa. Kati oba olina mutwalo 15 mumpe mwana bagende kusomera enkya. Chairman tugume mu katono akasente nno bakajja saawa nga 12. Tebatunze polisi. Saa 12 zijja. Ani setugamba. Kote zitunze polisi. Leero sinaba kukwata ku sente. Ne mutwalo terimu. Mutwalo nayo terimu ne nninda wano zijja bali. Ate 15 talimu. 15 temuli mbadde na 10 era ndunywedemu amazzi g'osanze. Kati payo 12 bwati. Ate mbadde na 10 ne ndunywamu amazzi. 5 mwezi. Talimu. Okay tunanabagana. Kale sente.